Abatulaba balungi amanya nze Jonas Saints olunaku olwaleero tuli waneno ku Lutikko Lubaga ey'Abakatoliki ate tuzze okubanga tusabira emyoyo gy'abagenzi bannaffe atugendako nga nno omukolo gwa leero ennaku z'omwezi leero 2 leero luba lunaku lwa kusabira abo baatufaako. It's an All Souls Day. Tuba tugenda maaso n'okubanga tuyimba misa n'okubanga ate tujjukira biki ebyali byakolebwa abo bonna abaali bakola ki batuvaako. Olunaku olwaleero lubadde lwa njawulo nnyo nti akakiiko akatesitesi oba akatwala abayimbi akawuma ke kataddemu nnyo amaanyi n'okulaba nga omukolo gwa leero waneno ku Lutikko Lubaga nga bwe tulaba nti guba gwa nsannyo okubanga ate abantu bazze mbungi okubanga ate basa obanga bajjukira abayimbi ab'enjawulo ba comedians n'abantu abalala bonna aba bulijjo nti babajjukira olunaku olwaleero. Misa etandise ku ssaawa zennyini 6 ez'emisana era tukulembeddwamu ekitambiro kya misa ne Archbishop wa Lutikko Lubaga yatuyisizza mu misa eno. Ebikonge bingi byetabiddwamu mu kusabira abantu baffe abatuvaako abayimbi ab'enjawulo nga bakulembeddwamu Daniel Kazibwe amanyiddwa nga Ragga Dee y'omu ku batesitesi oba abatumizza abantu bonna okubanga ate bettanira olunaku luno. Bingi na bino ogenda kuba obiraba mu butambi bwaffe wano ku social media. Twasalawo kubanga tukutuusako update yonna ebeera eguddewo mu entertainment field na buli wamu wonna wonna. It's your boy Jonas Saints mukumire ku social media ebirungi bijja temuva. Obudde obw'okusembera butuuse. Bamanyi tulimu ab'eddiini ez'enjawulo abali wano naye tubeegayiridde Abakatoliki bokka ate Obukatoliki nga tebumala oteekeddwa okuba nga weetiisitiisi bulungi n'akubadde oli Mukatoliki ojje ofune omugaati gw'obulamu. Twandyagadde wisembereze musango ng'ofuna ky'otategeera. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Olw'embeera y'obulwadde tujja kusemberera mu bibatu ate Omukama omuliira awo bwe bamukuweeredde. Mwebale nnyo.
asembereze ne Uganda Funeral Service Sebo Mr. Ragga Dee Dan Kasibwe Lowozo jadi kangula kubanga teknoloji ekatonda yamutuwa ali nakyo abeeroza mujja muwulira webale nnyo njagala okusooka okwebaliza ddala Katonda yatonda natona Lubaga Cathedral Foundation simanyi ntuliza beebazanga banabitone gye tuli mu nsi we tuli wano bannaffe betusabidde olwaleero ekigambo purgatory ekigambo ekyo purgatory singa tukimbako ne mu nnyimba olwaleero olunaku lwa njawulo nnaku zonna ez'obulamu n'abayimbi ng'abannabitone abazanyi ba bannakatemba njagala okwebaza aba funeral services Uganda mwebale tulowoozaako ng'abantu njagala okwebaza bannabitone mwenna abali wano abayimbi bannakatemba abazanyi ba firimu tulinawo ne babawusa owekitiibwa abantu abo be bantu abayimirizaawo ensi mu kulanga era nze mesegi gye njagala okuleeta mu bye tuyimba tutandike okulanga okusabira okwagaliza okwagala n'okwagala ensi yaffe mu luzungu bagamba nti a friend in need is a friend indeed sijja kugamba nti ki mu butuufu Lubaga mutuzizaamu amaanyi mangi nnyo 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 fenna abayimbi biseera ebisinga tubeera kivumu buli agamba nabo omudongo oyo naye nga ffe tuliowo emyoyo gy'abantu abantu lwe babeera n'ebizibu tukakkanyako obuzibu bwe balina tuleetamuko ku ssanyu ne tutambuza ne ku mesegi abantu ze balina okumanya ndi musanyufu nnyo okubeera nti twakwataganya wamu n'aba funeral services ekyo kye basaba ekyo kye beebaza ekyo kye batereereza abantu abaagenda si nti buli ava mu nsi avaamu nga yeetegese tewali ava mu nsi ng'amanyi nti agenda kuvaamu tumanye ekintu kimu basidde lunaku lwe tuzaalibwa deesidde tewali kaadi yayo era olunaku lwofu oluusi ofa teweetegese Father yogedde wano ajja okusembera jangu nga weetegese abakatoliki bangi abatetegese tebakoze eki tebazze bwekitonna ne mu kufa bwe kibeera oluusi tufa nga teweetegese naye ng'abantu balina okusabira mukyo nno nebaziza Lubaga Cathedral Foundation neneebaza Funeral Services Uganda bw'oziikibwa mu kitiibwa n'egyogenda oba otegeseeyo bw'oziikibwa mu kitiibwa abakwerekeddeko emitima gyabwe gitebenkera era njagala enkolagana yaffe ne church ebeere very strong ng'abayimbi tujjule mu church ne tuba tetuze kusaba kwa bannaffe kuno tujjule mu church bwe tuba nga tugenda okukolagana eno sayini ya unity eno esayini ey'enkolagana singa tukolagana ffenna singa tukolagana bulungi Uganda yandibadde nziri mu musanyu church eno bwejjudde tewali yabawadde ssente kujja tewali yabakase kujja musazizaamu byonna bye mukola ne mujja ku lunaku ne banne mwekubire mu ngalo eno ebadde example kano kabonero akalaga tisinga byonna bye tukola tubikola bwe tuti tugenda kubeera bawanguzi singa byetwagala byonna mu nsi twekwata ku bantu tugamba nti ekinnemeredde
bannange bakinyanga abayimbi tufa ne bwe tufa ntufubira ebitiibwa tubirina nga abantu batulaba ku tv ne ku rediyo naye omuyimbi n'afa oba afa teyeetegese ne banoonyeza essuuka ne zibula ne banoonyeza bulangiti ne zikola ki ne zibula naye twagala tukolagane nga bannaffe abafuna services bazze kugamba nti omuntu bw'aba afudde tuteekengayo akasente katono aka inshuwalensiyo ate inshuwalensi ereme kubeera just ya funeral services ne mu kyaki obeere n'inshuwalensi obeere ng'omanyi nti olunaku lw'enfa omuliro ogwo nja kuvaamu saagala kwogera bigambo bingi waliwo baganda baffe abakadonkamu nabo bakatuuka ze Fred Sebatta Walukagga Kazibwe Kapo Dani Mugula Mama Nando Jawali Betina ne Wizo Mulabyekaawo Matia Luyima Palaso Matia Kakumirizi Bebirichi n'abalala bangi besonde kumenya njagala okubebaza mwenna obudde ffe butukutte ne mbadde njagala obumu butukulembere njagala okwagala butukulembere njagala okwewaayo njagala okugamba nti weewaddeyo okukolerera ensi eno ensi gye tuliko tetugibirako bbanga ppanvu oba tugamba nti buli omu alina okukola kino okufa ne tuffe olese ligasi oleme kubeera legenda talese ligasi ofe ng'olina kyolekedde ensi okunyumyako so mu bubi mu bulungi ebigambo ebyenkusagala bere bingi neyanziza nnyo neyanza ebyo sindi yogerako ebyawata. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Mrs. Cinderella Sanyu Bogedde. I am an Afro-dancehall artist, but I'm also the president of Uganda Musicians Association. Our elder and our legend, Ragga Dee, has said most of the things that I wanted to say, but I don't want to leave this place without saying thank you to the Archbishop, Sabasumba Paul Semogere, for blessing the service today. Thank you so much. Of course, our legend, Dan Kaziwe from NCF for coming through. Uganda Funeral Services, it's a special thank you to you. The interim committee and the cabinet of UMA, this wouldn't have been possible without your hard work and your commitment. Every artist who has come through today, but a special thank you to the families of the fallen soldiers who accepted our invite to come here today. Today is not a day to celebrate death, it's a day to celebrate life of these artists that left us. If there is not so much that we can get from them right now, but we can learn from their lives, we can learn from their achievements, we can learn from their failures, so that we don't forget where this industry started from. There's so many sacrifices that have been made to make sure that I am standing here, that every artist behind me is standing here. Uganda Funeral Services, I am amazed by how detailed the policy is that they have designed for artists, and I encourage you, today I don't want to dwell on that, but I encourage you to look through the leaflet that is available, to look at the policy that they have tried to create for an artist. Kubanga emirimu gyaffe giri very unique. We don't work on a salary, we work when we get work. So they have designed a package that is good for us. We want to live as an artist and also live this world as an artist. We don't want to only have the best stages when we are alive. We also want to have a death that is worth talking about, that is worth celebrating, because when we are alive, we touch so many lives. So we don't want that last day of our lives to be a day of shame, but let it be a day of glory, because we kind of helped to create that. Thank you. For the families of the late, I would like to encourage you that your people are remembered. They are celebrated. Everything that they did, we remember, and we learn from it every day. So thank you so much for honoring our invite today. I'd like to encourage all artists who are here today. I know not all of you are registered under UMA, but it's a good thing to register under UMA right now, because there's so much that we have in store for you. I also want to encourage every ministry, which every time there's always been a narrative that we are not together, but look at us now. Nobody was paid to be here. Nobody was forced to be here. So thank you for standing together with us. God bless you. Thank you.
We're very grateful for the kind words and compliments from Uganda Musicians Association. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Atako okwogera gye tuli, ye Reverend Father Chibi, ng'ajja okwogera gye tuli, twagala okwebala